Okay, baniriza ko buli mujasizido okubeera nga ate agobere Fahad Pro UG ku mulingira kusaba video gitereke ekigalo likinga sharing irako abalala comment section ejja kubeera open obanga oyina ka comment ko ate kigenda kubeera nga ate okasulawo awo ne tubeera nga of course tuwuliziganya fenna kakati mama wa Gravity omutujju yafudde era kitalo nnyo nyini ddala naye waliwo katemba atandise okubeera nga ate alabikira mulumbe kakati mama wa Gravity omutujju we yafiiridde Gravity omutujju yabadde side ye Kasese baade bamubukinze ku bivulu bingi nnyo olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya era nga yabadde alina okubeera nga amala weekend namba side eyo Kasese era yabadde yakamala kubeera nga atendooza ayimbako ebivulu nga 2-3 awo naye nga wakyabulayo ebivulu ebirala bingi nnyo amawulire eyo gye gamusanze kakati munnaye abategesi b'ebivulu side ezeeyo abamutegese bagamba nedda Gravity omutujju togenda kubeera nga ate otwononera ssente soko oteke wansi ebyokuziika maamawo osokojje obeere nga ate osanyusa abantu baffe then oluvannyuma ebyokuziika maamawo binajja oluvannyuma era nga bamulalise ne bamugamba nti senga nakeera ku makya n'abeera nga agenda mu kuziika bino ebivulu n'atagendayo kubeera nga atayimba bayinza okubeera nga ate bajja ne bakyankalanya olumbe ebyo bino biva side ezeeyo era nga obutambi mbuyina ngenda kubeera nga ate mbukuzanyira asako n'obutambi obulala bungi nnyo subscribinga bw'obanga obadde tolina kubeera nga ate osubscribinga ne ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kaku alertinga buli wenaba ndese video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo anti kakati kino kipya ekisobodde okubeera nga ate kigwawo tuli ne Sheikh Ashraf musomi wa dduwa wansi ka stick enamba y'essimu weeri beera nga ate omunoonyaako side n'endala Habib Airport pickup nabo we bali nnyo okubeera nga ate bakukima ku kisaawe n'okutuusa yonna gye wandyagadde okubeera nga ate otuuka mu budde bwennyini nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo Kasese era tuli ready okwentertaininga mikwano gyaffe abawagizi baffe basuubira ekyenyimba zonna nazo n'ennyimba tugenda ziyimba okuva gye twatandikira mpaka we tuli kati abangi wadde bagamba baagala olaba oyo omukazi akuzinira ku stage gujja naye oyo omunene waali okay kowoola bannakasese n'obategeeza nti wazze bannarwenzululu banyarwenzululu olunaku lwaleero obedde tuli ku venue wano wenyini twatuuse dda ne yesterday twabaddemu ati tujja beeramu mpaka so mbakoowoola mujje okuyingira ssente entini nnyo mutwalo gumu mujje mu bungi nnyo tunyumirwe music yamaani mbamaleko stress Gravity omutujju oba wabuyu Garrison afiiriddwa maama we maama wa Gravity si mupya nnyo mu maaso gaffe ne mu matu gaffe omukyala Jane Kajoyina omukyala Jane Kajoyina ffenna twayagala nnyo okumulabako oluvannyuma lwa Gravity okuba oluyimba lwe bayita wiina ayinamu layini egamba mu baana bonna tebaŋŋema mu byaddala obulwadde bwannuma kati nga buli muntu yeewuunya muzadde ki kuba Gravity generation yaffe lwaki teyagemesa mwana lumu twali tuva ku show yali show ya Gravity endowooza ezimu kuzeerugogaawo maama we ne bamutunuzaamu kamera n'agamba bannaaye omwana yayimba kunyumisa bintu byammwe ebyo byandongo naye omwana namugema kati ye maama teyamanya bino ebintu byaffe bino bitubeeramu eno nti oyisaamu layini maama n'avayo n'akuba disclaimer ng'alaba omwana kye yayimba kimulaganga omuzadde n'agamba omwana baamugema naye ekimu ku kyennaku kyenjagala tudiscussingeko Gravity abadde ne show Kasese leero era show eyo nga yatuuse dda ne drive zikolebwa babisema ne bamubikira nnyina kakati omulimu gwaffe gubeeredde oba nguyite gwaki kiraaya nti n'abantu abazze balanga essente zaabwe ziri ku minzaani show eyo gy'abadde agenda okukola olwaleero olw'okutandikiro omuyimbi ng'ali mu wooteeri ne bamubikira nnyina bagiyita obusinga bwa lwenzuluulu bwe bwategese kino kyenjo nze njabba nyumiza ekyaliwo maama wange bw'afa bakayimbira baalina okuzannya olwo lwennyini around that time era Ben yagenda n'azannya
It is a tough call and it is a tough decision, but tough decisions are made by tough people. Saagala ontwale nga ali heartless. Okay, it is a tough decision made by tough people. Nkiwagiririra wano ekyokukola. Maama afudde kitalo nnyo ate nze akubikira naziika mpaka bifaananyi bya maama. Nze maama owange yafa okiraba mu 1991 nga ndi muto kakati. So njogera through experience. Maama afudde. Gravity nga nkotinga bigambo bye yagamba ewaabwe yeyekaali n'emmotoka ekitegeeza obuvunaanyizibwa bungi obumukola ki obumuliko obwetaavu kati obuli mu kyalo. Simanye ba maama abadde abeera wano mu Kiwunya kuba Gravity bamuzaalira mu Kiwunya babadde bawangaalira alina okuba kakati awo wateekwa okubanga waliwo obwetaavu bwe baba nga bamutwala mu Eastern Uganda gye basibuka naye waliyo obwetaavu ssente zeetaagibwa. Abantu bangi babeera ready okugenda okuziikirako nga bandyagadde naye nga tebalinaamu ki kasente. Kakati bw'olekerera omulimu guli mu buntu temunfuna bubi abatulaba. Bw'oleka ssente ziri zife ojje. Ati sendi emotionally. Yes. Nkubamu Gravity atali muyimbi nga Silver Kyagulanyi ab'empola nti olina okuba ne vibe, olina okubuuka, olina okukola ki nti byonna at the back of your mind sendi gyalolooze nti maama we ali mu ddiiro tonnagendayo. Yes. Oli ku stage okuba enduulu owanisa obutebe sendi. Wuliriza ngenda kunyonyola kino. Abantu bangi tukimanyi mu performing arts mu industry gy'olimu. Abantu ne ku TV ne radio abantu babeera aba on set nga kabwanango naye ne bakola show ekyo kirala muko. Abantu babeera babiri mu theatre. Tetwogera ku neighbor, twogera ku Gravity oyo. Lwaki njala nnyo okukaatiriza ekintu kya emotions. Gravity ndowooza abantu beewaabwe maama we gwasinze okutulaga ennyo era bakwatagana nnyo. Absolutely. Sendi siraba mwana oyo bwayimirira ku stage n'atukuba okuva ku wiina paka we tuli ku dokita. It is a matter of anti nabanyonyodde nenkugamba it is a tough decision and the tough decisions are made by tough people. Waliwo abayimbi baali bakadongo kamwedda bagenda n'omwana mu ttuwa, omwana n'afiirayo ne basooka bamuteeka mu nnyumba ne baggalawo ne bagamba bwe tubikireko ab'omu gurupu naye tukube endongo paka lwe tulidda eka baali ku bizinga. Naye omukazi aba ayimba ku siteegi n'atulikanaga abannange okubasanyusa naye nafi omwana wange yafudde sho neekomaawo. So I don't think eky'omwana ne maama ne taata depending on engoli gye mbadde mukwatagalamu nti kiri bearable. Naye buli omu asobola okusalawo okusobola okuba okuko debate era gibalekera okusalawo kuba eri muntu naye nga nze waligeze maaso n'okuba endongo. Era singa Gravity agenda maaso n'akuba endongo, please and please tewabaawo avaayo munenya. Tulina abantu abeegumbulidde omuze nti maama waali wali oli mubike bo buli ekivaayo balina okikomentingako and emirundi egisinga buli ekivaayo balina okuvuma. Kale kitalo nnyo naye nga kitalo Gravity omutujju n'abafamire ye ne famire ya wakati ffe gwe tusinga okumanya omukyala wo afiiriddwa nnyazaala we n'abaana bafiiriddwa jjajja waabwe n'abooluganda lwabalala bonna. Gravity tukusaasidde era tulumirirwa wamu naawe
yita mu bwangu omalirize sho okomewo e Kampala ekyasho wensebeddeyo okuwuliza nga bakyayogerezeganya naye nga yayagala kusimbula kudda Kampala alabe ensonga z'amaanyi so eyo debate tugibalekedde bw'obeera gwe okwo omulimu gwange bannaye abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.